tukulamusako yonna gy'osinzire okutulaba gwali ku mukutu gwa Daily Still Hope ali mu ggwanga Uganda ate naawe ali mitala w'amayanja weebale kubanga otugoberera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Twaniza okubeerawo okwo omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye okuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omwami tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kale olunaku olwaleero omanyi obuzibu bwe tulina abantu tubasiima bamaze kufa. Omuntu waafa n'ovaayo n'omuwaana, oyo abadde mulungi, oyo yankolera kino, yankolera kiri. Naye nga wabadde omulamu tofunyeeyo wadde eddakiika emu ate n'omwebaza. Ekyo omusumba Buyunga akigaanyi kubanga akaabizza Mami Justine Mugerwa Amaziga ng'amwebaza kumubeererawo kubanga okutuuka awo waali alina ettaffaali ddene ly'atadde ku ki? Ly'atadde ku bulamu bwe. So amwebazizza n'amukaabya n'amaziga. So tuyige okwebaza abantu. Manyize abantu wano saa zino osobola okubonaabona. Nomugamba mpayo 10 n'agaana, w'ofa n'agula kilo z'omuceere 10. Ate bannaye mujooga. N'agamba bannaye nze ngenda kugula kilo z'omuceere 10. Naye ng'obadde mulwadde n'omugamba w'oluganda mpaayo 1,000. Ngende nguleyo wali ku mpeke. N'agamba talina. Naye w'ofa tezibula tisi yeewola. So oluusi oba abantu be bakola ku lumbe baba just basanyuse kufaako. Simanyi nga ggwe obirowooza. Naye ogwo omwoyo gw'okusiima abafu tulina ogukomyawo. Omuntu aba alina kyakukoledde, waba akyali mulamu, mwebaze. Okwebaza omuntu kitegeeza togambugulira emmotoka. Just akantu katini kati. Omuntu kwe kasita okamuwa nga kavudde ku ntobo y'omutima gwo ajja kubeera musanyufu. Era ne Mukama ajja kukuwa omukisa. Kale sooka olaba akatambi ako bambi mukyala Mugerwa Tom bambi ayungudde ku maziga nga gassanyu asiga nnaku. Omanyi wali amaziga ag'ennaku, amaziga ag'essanyu. Zabbuli akugamba nti amaziga gandibaawo ekiro naye ate ku makya essanyu lya Katonda ne lijja. Oyinza okuba ng'okaabye ga nnaku naye olunaku lujja ku kyolu Mukama agenda kukukaabya amaziga nga gassanyu nga tokikkiriza ky'olabako oba ky'ofuuse otumbuke okaabe. Naye nga tokaaba nti olina ky'oyitamu oba nnaku, naye nga Mukama kyakoze mu bulamu bwo obadde tokisuubira. Sooka olaba akatambi ako tweyongere. Kino nga n'abaweereza mwenna mukwate okwebaza kwaffe tujje abasumba. Maama wange nagenda n'ensaba ozzotuggulirawo ennaku 3 za mwaka gwa kakasibwa. Mukama n'aŋŋamba nkwate $5,000,000 okulerebwa emutundwe ne famire yange ffenna nga tukiwaayo. Njagala tutaapinge kye bayita amafuta. Mbadde mbasomesa bulijjo waliwo kye bayita okutaapinga amafuta ag'okusukkuluma, amafuta ag'omukisa. Maama senga teyandera, muzeeyi wange ansomesezza, ansumbye, naye nina ekigambo ekyasigala mu matu gange lwe nali nkomye eneewa Ssaalongo e Kabojja. Bansuza ne bansuza. Ne tutuuka okuba nga ŋŋenda ntereeramu ne baŋŋamba nti ojja kusasulanga nnusu $7 buli mwezi. N'aka7 ne kannema. Ne ntuuka ekiseera ne baŋŋamba oba kyempita nze ekisa ekinsuza ne kikoma. Ne baŋŋamba nti ze tukubanja tetukyazikubanja neefuna w'olaga. We nakwatibwa Maama Justine Mugerwa nali siina wakulaga wonna. Naye ekigambo ekinvugira mu matu gange we yansanga nga njokya kasasiro n'agamba muvubuka gw'obeerawa. Eggulu lyali liŋŋaanye okwogera ekizibu kyange paka Mukama we yanzikiriza gy'ali nkiwaako nnyo bulijjo obujulizi ne ŋŋamba nti ne gye mbeera bangobye. Ekigambo ekindi mu matu aŋŋamba kaŋŋende njogere ne Daddy tulabe ekyokukolera.
Senga ekyo ekigambo tekyali mu matu gange, osanga n'emutundwe kye nandifunyeyo sandikifunye. Osanga n'ekyandinzimbiddwamu ekifaanana bwe kisandikifunye. Nagambye abaweereza ba Mukama mujje twebaze maama waffe. Lunaku lwa kwebaza Mukama, ne luno njagala twebaze maama waffe ku lw'omunagiro oguli emutundwe gwe yanzikirizisaamu ne gunsuulibwako. Nayagadde nzije ne bazzukulu bo tujje tukwebalize ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nga tuleeta okwebaza kwaffe tetujja kukusitula, tujja kujja tufukamire wano tukuteeke mu maaso go mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Otusabire omukisa omunene mu linnya lya Mukama. Zino z'abazzukulu zo ensigo zino mu linnya lya Mukama. Abasumba n'abali wabweru wekikuyitako simanyi gy'onookisanga. Kama abawa omukisa nammwe mwebale kuwulira ddoboozi lya Mukama. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Si kya bulijjo essanyu eringi n'okwagala okungi kumulaze maama kumuleetedde okufulumya ezziga mu kifo kino. Gano si maziga ga nnaku. Gano maziga ga ssanyu. Muyina kye muwoze. Muyina we mukutte we mutakwatangako. Gamba mulirwanaawo oyina w'okutte w'otakwatangako. Yesu yabuuza ani ankutteko? Mukama yeebazibwe. Olwaleero muyina we mukutte w'otakwatangako. Era kwe kukkiriza kwa Katonda nti waliwo ky'osumuludde. Ago olaba maziga naye mafuta. Tegamala gajja. Naye eb'ekkanisa eno Musumba Buyungo okutte w'otokwatangako. Mugasumuludde, mwebale gasumulula, mwebale. Naye ate mugeesumululidde. 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 Ninze okulaba oba anaasobola okwasanguza ebigambo byonna, naye Taata mulungi mu linnya lya Yesu, kwebaza Katonda ng'oli mulungi. tusumulula ekitiibwa kyo Katonda.
twala amafuta ago, twala amafuta ago, twala amafuta ago, gago. Twala amafuta ago, gago. Gajja mu nnyumba yo, gajja mu makaago. Gatandikidde wano naye gajja mu makaago, gajja mu nnyumba yo, gajja mu bizinesi zo, gajja mu bulamu bwo, gajja mu bulamu bwo. Ekikompe kiyiwa kaakano, ekikompe kiyiwa, ekikompe kiyiwa, ekikompe kiyiwa, ekikompe kiyiwa, ekikompe kiyiwa, ekikompe kiyiwa. Tandika okunywa, nywa, 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 Amafuta gakutula ebikoligo, amafuta gawonya endwadde. Kitandise leero, kati kyobadde olindiridde ebbanga eddene kitandise leero. Gwenyini gwo gasumuludde, gwo gasumuludde. Mwe mugasumuludde, mwe mugasumuludde, mwe mugasumuludde, ogesumululiridde, ogesumululiridde. Gandika okubeera ng'ogakkiriza, gayingira mu bulamu bwo, gayingira mu makaago, gayingira mu makaago, gayingira mu ndwadde, gayingira mu bulamu bwonna, gayingira mu mutima gwo. Ogesumululiridde, 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 ogesumululiridde. Essaawa zino weerabire ssente kati oli mu mafuta. Weerabire ssente kati oli mu mafuta, oli mu mafuta, oli mu mafuta, oli mu mafuta, oli mu mafuta. Weerabire ssente oli mu mafuta kaakano, oli mu mafuta ga Katonda, oli mu mafuta ga Mukama, oli mu mafuta ga Katonda. Gazze okugonjoola, gazze okugonjoola, gazze okugonjoola ebibadde biremeddewo, gazze okugonjoola, gazze okutereeza, gazze okutereeza, gazze okugonjoola ebibadde biremeddewo, ebibadde biremeddewo okumala ebbanga eddene. Gabigonjoola essaawa zino, gabigonjoola essaawa zino. Abantu ba Mukama mutandika okusinza, mutandika okusinza, tandika okusinza, tandika okusinza. Buli omu w'oli tandika okusinza, buli omu w'oli tandika okusinza, tandika okusinza. Tandika okusinza Mukama, tandika okusinza Mukama. Yaniriza ekitiibwa kya Katonda, yaniriza ekitiibwa kya Mukama mu Yerusaalemi, yaniriza ekitiibwa kya Katonda mu kanisa, yaniriza ekitiibwa kya Mukama, yaniriza Mukama, yaniriza Mukama. Tegakyali bubeezi mafuta, naye ye Mukama yennyini, ye Mukama yennyini azze gye tuli. Yaniriza Mukama, tandika okusinza, tandika omusinza, tandika omusinza, tandika omwebaza, tandika omwebaza, tandika omwagala. Tukwebaza, tukwebaza we Katonda ow'amaanyi, Katonda ow'ekitiibwa, Katonda atwagala. Otujje musumba obuyingo gye wamujja n'alaba kino. Katonda atagwawo, n'abantu bangi okibakolera, n'abantu bangi okibakolera, abantu bangi okibakolera, abantu bangi okibakolera. Musumba obuyingo gye wamujja. Mukama Katonda ow'amaanyi, Katonda ow'amaanyi. Ago mafuta, ago mafuta, ago mafuta, ago mafuta, ago mafuta, ago mafuta.
kuno kukyalirwa, 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 kukyalirwa. Ogenda golokoka otandika okukola kye batusobola kukola. Ogenda golokoka otandika okukola kye batusobola kukola. Tandika ogolokoka awo wenyini w'oli. Yimirira ku bigere ebyo, yimirira ku bigere ebyo. Sinza ku Mukama, sinza Katonda ow'amaanyi, sinza Katonda ow'ekitiibwa, sinza Katonda omwagalwa, oyo ow'amaanyi, ow'amaanyi, atwagala, atuggyako ennaku, atuggyako amaziga. Weebale Yesu, weebale Yesu. Bayibuli egamba ekitiibwa kya Mukama ne kikka, ne bakabona ne batasobola kuweereza. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Weebale Omwoyo Omutukuvu, weebale Omwoyo Omutukuvu. Weebale Omwoyo Omutukuvu, weebale Omwoyo Omutukuvu. 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 Kubira Yesu waffe engalo ez'amaanyi. Ngambye kubira Yesu waffe engalo ez'amaanyi. Tulako wansi. Nebaza Mukama olw'enteekateeka y'Omwoyo Omutukuvu gye yatuwa. Miliyoni 5 ezibulayo. Kama naŋŋamba nzigatte mu kuliisa abantu ennaku 3. Manika emikono gyo gamba ye Mukama. Mwaka gwa kakasibwa. Njagala amafuta aganjawula mu mbeera. Omunagiro ogw'amagenda ag'omukisa gatambulire ku bulamu bwange. Gatambulire ku bulamu bwange. Gatambulire ku bulamu bwange. Gatambulire ku bulamu bwange. Mu linnya lya Yesu. Kubirako Yesu waffe engalo ez'amaanyi. Mu kaseera kano njagala tusitike ku magulu gaffe. Tugatte engalo zaffe twanirize maama waffe. Atutwale mu maaso. Ekyokwebaza Munaayi katambi okalabye. Tuyige okusiima. Omuntu alina kyakugasseeko mu bulamu. Musiime. Ekizibu kye tulina nti ffe tutunuulira bibi. Kubanga omuntu agenda kukola birungi byokka, he is a human being. Naye gw'oleka ekirungi kyakoze n'otunuulira ebibi n'ogamba we nali ewa gundi n'ankola waati. Naye ebirungi bye yakukolera lwaki tobyogerako? Lwaki toyogerako nti bane nali ewuwe yandabirira, nali emyaka 3 nga ndiisa nga nsuza. Gwe omanyi kyekitegeeza omuntu okuwuliza ng'akusuza ku kibuga. Naye byonna tobiraba, n'embeera ewa gundi, olunaku lwe wasuulako enjala lwokka.
nansuzanga enjala buli lunaku ndeebaza omuli wa food muzibu nnyo. Nansuzanga enjala buli lunaku. Bwe nali mu kyaki kyaki eno ne bankola bino. Teri kyaki gy'ogenda tuukamu bakutwale nga baby year after year era ogenda sisinkanako some difficulties, naye ebirungi banaye tusiimengako. Lwaki tulinda abantu nga bafudde? Banaye omusumba wange abadde mulungi, Musumba Justine agenda n'abulira enjiri abakyala bannange, Mukama otukoze ekisinga obadde omuleseewo omwaka. Ebyo tebirina kye bigasa. Saa zino mulamu, genda kufuna kilo z'embizzi 4 zimugulire oba kisoboka. Naye omwoyo w'okusiima abafu oba yatandika atya? Bane Jamiru waffe, bane abadde nga ku Daily Still Hope n'atubuulira ebigambo bibanaye Mukama. Naye nga Jamiru abeera wano n'anoonya ne data, abateerayo vidiyo ezo zemulaba data n'amubula. Naako gwafungiza gwasizaaga abaneewolugana nva ku data n'akusirina. Naye ku olwo niweewa transport wa bukadde 2 ova bweru omwewola ogenda ozike Jamiru. Kakati what have you done? Kyewalikoze nga akyali mulamu mbuulira enjiri kyakulema. Kati omulambo tegulina kyegugenda kusiima. Okitegedde? So omuntu yenna alina kyatadde ku bulamu bwo musiime. Alina kyakuyambye spiritually oba in any other sector. Niwaba mwami wo, okitegeera, alina byakukoledde oba mukyala wo, totuula bibi. Akasajja ako nakawona waba aliraga tata w'abaana oyo adde waaliwo ebyaliwo naye yali musajja, baana be nga abafaako. Bameka abasajja abazaala baana ne bakasukawo nga tebabalabya naye nga balina obusobozi naye nga tebabirinako. Okitegedde? Naye nga asobola okugula emmere buli lunaku. Weewaawo ayinza okuba tagula gy'oyagala ggwe, anti chipusi simanyi biki nkoko biki by'oyagala, naye ng'asobola mu busobozi bw'alina olunaku olwo n'aprovidinga ekyokulya. N'omubuuza mu bintu byonna bye wagenza okugula wagenza okulaba nga mukene, wagenza okulaba nga ebijanjaalo tufuuse baana ba ssomero buli lunaku bijanjaalo binaku bijanjaalo, naye waliwo alemereddwa n'okubagulirayo wadde ennyaanya bazitokose naye ng'alina ssente. So bale tuyige okwebaza abantu abalina kye batukoledde, tuyige okusiima. Siimako musumba wo, siimako omwami wo, siimako taata wo, abazadde tubasiime, n'ab'eŋŋanda abatubeereddewo tubasiime, n'omumikwano waliwo emikwano egitubeereddewo n'okusinga ab'eŋŋanda. Baneefunangayo olunaku, waba osobola ogenda gy'abeera ogendeyo, oba osobola omuteekamu akasimu omukube ka surprise omugabe bannaye nziza okwebaza ng'ombeereddewo. Ekyo kyokka kijja muzzaamu amaanyi, ate kijjamu encouraging okubaako abalala bayamba obadde tokimanyi. Balala Bayibuli egamba etya? Alibeera omwesigwa mu katono Mukama alimwesigisa ki? Ekinene. Kakati b'olinza okwebaza be bano abakugulidde emmotoka, abakututte ebweru Dubai outing, ebyo gwe b'omanyi nti abo be bakoze mu bulamu bwo. Naye ate abakujja eno okutuuka ku level y'oli akututte Dubai waakulabidde. So bane twebaze. Bantu abamu muli mu bibuga mulina ssente, bazadde bammwe bali mu byalo babonaabona, n'omunywa agusaba busabi. Asula mu nzikiza ninga gw'oli eno wapangisa apaatimenti banaye mwekube mu kifuba. Abatabalina tugamba senga wange waali. Omulinaawo saa zino olaba nga atalina makulu, anaamala avaawo. Olaba omuntu wagula sanduuku y'obukadde 3, $3 million sanduuku. Agiguze agenda zika kitaawe abadde asabiriza omunno, abadde asula mu nzikiza, osaze nte ennamba
weekend buli omu agaye bannaye bane muzeeyi waago oyo okaabye n'agaagonya buziga bwaggoonya bannaye it will not happen, it will not, ekyo tekiyamba. Muzadde waaba akyali mulamu do what you can, mugulire kyoba kyosobola omugula mugulire, okitegedde, muwaalye. Abaana bo baba ng'okyalina obusobozi bawe bali. There is a moment we bajja okujjukira ebyo byonna. Nini abaana bo balumya? It's not good. Mukyala gwe funako olunaku ofukamireko mu maaso ga bbawo mugabe bannaayi ng'otulabiridde, obutassa mukono, obaddewo naffe mu mbeera yonna, mu struggle yonna, bane weebale. Okitegedde, ng'olinza akugulira emmotoka ogenda olinza azimbe sooka ofukamire mugambe weebale. Niwo bibyo tannabikola, kneel down mugambe bane mwami nkwebaza otubeereddewo nga family, ye ggwe taata w'abaana gwe nali nnoonya obulamu bwange bwonna. Olaba talina but is providing. Ekyo kyokka kijja muzaamu amaanyi. Kankubuulire, manyi abasajja abamu waliwo ebintu bye baganya okukola ewaka lwakuba agenda alaba nga omuntu gw'ali naye is not appreciative, n'azzaamu reverse. Naye tuulako wansi, lowooza abakazi bameka babonaabona, abakazi bameka buli lunaku ng'asula ku miggo, omusajja amukuba ekiro n'emisana, naye gwe takukuba wakwali n'olulina olumu n'otamwebaza. Okitegedde, musajja gwe tuulako wansi, weebaze maama w'abaana mugabe bannaaye tayito gye wandeetera kati nange ndi taata. That is ekyo kyokka kimala okuba nga abaana b'olina bameka ababazadde ebbali, naye waba nga mwesigwa nga bonna b'olina babo nga kitamwebaza. Bakazi bameka abasse babba baabwe. So bannaaye tuleme kwebazanga abantu nga bafudde. Tekiri bibiriko. Abantu tebeebaze nga bali balamu. Era nange ntwala omukisa guno okubeebaza mwenna abayimiridde naffe. Okuva gye twatandikira paka leero si byangu, tubanyiizizza, tukoze bye mutaagala, naye mutugumiikiriza tetuli batuukirivu. Mugamba waayi oyo Jamiru waffe twongere musabira, ne tusigala nga tukyabaweza ne tutekkiriranya. Yeno ekyano kotagaasanga bulaago mbaye tulanga kino ate simanyi mulondo ate kookoliyo mune wabisha. Okitegedde, mission yaffe gye tuliko yanjiri. Twabadde nga twabivaako dda nga twadaivatinga ne tukyaza abanoonya ne tukyaza abagobani. Okitegedde, ne bane mutugumiikiriza. Waliwo omuyaga we gujja ne vulugu najja nino osigala ng'onyweredde ku the still hope. So naffe tubeebazizza, tetujja linda muffe. Katubeebaza olwaleero. Mwebale nnyo, mwebalege. Abatuteekamu ka data. Kakuwe online ministries ennyangu. Olaba data akaabya ggwe. Alaba obulabi. Nakabana data nga dduka kati ate ffe. Vidiyo emu ogenda ogiteekayo ng'eri mu GB 10 15 GB. Wemabega nateeka vidiyo ng'eri mu GB 30. One video. Ng'ezitowa GB 3. Omanyi GB 3 price yazo obanga okozesa mobile data. Kati mobile data ffe tetumusobola. Tugenda ku monthly. Aye ne monthly oyo gw'olaba si nti buli package etukola, ayo package ebinafu nga byo by'abaana abalaba bulabi. Nagamba ogana nyamba ku data. Nagamba genda kulayika tesobola ku uploadinga video. Kukyako bino ebya TikTok. Ne video ya YouTube ebizitowa tesobola yinzo mala ennaku 2 ng'eri ku video emu. Ate zino package ennafu nazo tezisobola. So tufuna package nnene. So mwe mwenna abayimirira naffe. Bannaaye mwebale abayimirira naffe mu kaseera bwe bansibira.
nange kanneebaza abantu nga mukyali balamu bwe bansibira mu December January awo mwena abaasaba mwena abaasonda bane mwebale nnyo mwebalege nsobola kuvaayo nebaza omu ku omu kuba muli bangi the Still Hope egoberwa abantu 27,000 kati nyinza obutasobola naye mwenna mwebale nnyo mwebalege. Nenebaza ne musuba wange eyantandikako from 0 Serwadda oyo kyamuyita musumba no matter what naye yeebale nnyo yeebalege iba yankolamu kino kyemulaba ekimu kuliko etafaali lye ekitegedde naye yeebale mwenna abayimiriddewo abampabula baga Jamiru wano ovudde ku mulamwa Jamiru Tereza abajja mu bulungi n'abajja mu bubi mwenna mwebale nnyo abagumiikiriza Jamiru mwebale nnyo mwebalege si byangu ministry si nnyangu naye Mukama mwesigwe yatandika omulimu ajja gutuusa ku lunaku olwo lwa Mukama waffe so munaye baako gw'osiima alina byakoze mu bulamu bwo baako gw'okola ki gw'osiima n'esiima ne maama w'abaana oyo musembezaayo lwa nsonga kubanga muganda wange mu kaseera ke nayitamu mu January singa yali bano bawala bano ba Izekam singa yaweeta dda otegedde kuba ne complaina wange yamutuukirirako namugamba mukole vidiyo mujje nga mukaaba wano tuba recording ng'ayagala akompromisinge naye teyakompromisinga kino si kyangu kuba omukyala nga bba we bamusibye ne bamugamba wakola kino bba otumuta akikola gasi okundikodinga twambale enkutu tujje tukaabe tumubba otumute n'agamba nedda sijja bikola ebyo mugende mwennyini abikola eruzira gy'ali ekyo si kyangu limite ebyo kati nange simwebaza angumiikiriza nno nange siri mwangu naye baaba agumiikiriza so mwebaza nnyo mwebaziza ddala kale kakati koyo nayagala oweereza Mukama online bane tulina channel tugikuziza bulungi oba ogyetaaga tugikuwe otandikiraawo bino ebiro byakubuulira njiri biro si byakutuula butuuzi mu ofiisi yo ng'oli omwo osobola obuulira enjiri kwata ka vidiyo kakolemu editi mutono kakasuke ku mukutu katambule abakalaba nabo bategeere nti Yesu ye Mukama okitegedde so tulina omukutu guweza abantu almost gugenda mu bantu 5 ogwa YouTube so omukutu ogutwala gwa Luganda kuliko vidiyo za Luganda naye gwe mwennyini osobola okugufuula ky'oyagala n'ogw'Oluzungu weeguli naye guliko abantu bagenda mu 3 so oba ogwetaaga gutwale obuulire enjiri leme kwekwasa nti kati nali nnyo bize mu ofiisi nga sisobola no mu ofiisi osobola ate kati ntya kamera nedda n'oba ozitya zino vidiyo zaffe osobola okufuna vidiyo yonna ey'omuntu n'ogipushinga otegedde n'osalamu paati eyo gwe gy'olaba nti ejja kukola n'ogikasukayo ku mukutu gwo n'ogikasukayo ku status n'etambula enjiri tulemerekera sitaani social media zeefuge so jangu mu inbox enamba z'okwezira ojja ziraba mu outro nga vidiyo eggwako tulabe engeri gye tuyinza okuwaamu omukutu guno obuulire enjiri ya Mukama waffe mukutu gwa YouTube si TikTok YouTube gwe mukutu bannaye ndowooza kampumulemuko katono wenkomawo bingi bye tugenda okuba nga ate atulaba gamba Yesu nkuwa obulamu bwange leero obeera omulokozi era Mukama waabo awo nsaasira obutali butuukirivu bwange naze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu amiina kale leero nkuwadde ka challenge baako omuntu gw'ogenda weebaze olunaku olwaleero
noonyaako omuntu gw'olaba nti alina kyakugasseeko ogenda omwebaze. Tolinda afe, genda kati obeeko ate okusiima okw'enjawulo okw'ebigambo oba n'okw'ebikolwa okusobola nakwo okukole. Bintu bijja kubeera tereere nga nnyindo ya nte. Kaneetoolemu katono nkomewo. Shalom. Obwo bwe bubadde obujulizi bwa leero ku There is Still Hope channel y'essuubi. Eri gwe Katonda gwawadde obujulizi osobola okujja n'ogabanako obujulizi obwo naffe olwo ekitiibwa kya Mukama kiyimusibwe. Tukubireko ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com.